omukulu amanyikiddwa nga Sserwadda Sulaiman Kidandala nga yaliko omumyuka wa Road Mayor mu kibuga Kampala era nga yesimbawooko okukiikirira abantu b'e Kawempe North mu Parliament y'eggwanga lyattu Uganda. Wabula ne bamukuba ekigo era nga akalulu kawangulwa omukulu amanyikiddwa nga Sseggirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebantu. Wenjogerera bino ng'ompuliriza bamusindise ku meere mu kkomera amaleyo emyaka 7 bweddu oluvannyuma lw'okukwatibwa mu ggwanga lya Korea ku misango gy'okukusa Bannayuganda ng'abatwala mu nsi. Mukulu Sserwadda Sulaiman Kidandala yaliko omuteesi w'ekibiina ekimanyikiddwa nga Democratic Party oba DP. Oluvannyuma n'asala eddiiro ne yeegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Wabula oluvannyuma bamumma kaadi n'asalawo ne yeesimbawo ku bwannamunigina. Wenjogerera bineeno ng'ompuliriza apookeza mu kkomera ekkakali mu ggwanga lya South Korea. Mukulu Kidandala okukwatibwa bamukwatidde ku kisaawe ky'ennyonyi mu ggwanga lya South Korea era okukwatibwa kwe bamukutte ne Bannayuganda abalala 10. Bano nga yabadde abatutteyo ng'abakukusizza okusobola okulaba ng'abafunira emirimu wamma basobola okwenoonyeza ekigulira amagala eddiba. Bino byakakasiddwa omukulu omuwandiisi ow'enkalakkalira owa minisitule y'ensonga ez'ebweru omusoga amanyikiddwa nga Vincent Waiswa Bagiire era yannyonnyodde n'ategeeza gavumenti ya South Korea yategeezezza Uganda mu butongole ng'eyita mu kitebe kya Uganda ekisangibwa mu ggwanga lya Japan nga kino kye kikola ku nsonga za Uganda mu ggwanga lya South Korea. Era twasazeewo ne tumubuuza ffe nga Bannayuganda olwa Bannayuganda bannaffe toba wayinza okubeerawo oluwenda oba omuwaatwa omukulu Kidandala okufuna eddembe nadda mu ggwanga lyattu eryaboobwe. Yatutegeezezza nti waliwo enteekateeka ezaakoleddwa era nga bagenda ziyisa mu kitebe kya Uganda ekisangibwa mu ggwanga lya Japan. Wabula yatutegeezezza ekyatumazeemu amaanyi tebalina buyinza busobola kukyusa musango oba kibonerezo omuntu kyaba aweereddwa wabula bo kye basobola oyamba ku munnansi waabwe kwe kuteekawo embeera balabe nti atwalibwa mu kooti era afune obwenkanya avunaanibwe ku musango gwe gw'aba akozezza era bwe gumukka mu vvi abalina okugenda ku kkomera aweereze ekibonerezo kye paka kuggwa. Wabula mu kwogerwa kwa mukulu Bwire yabadde agezaako okupalappalanya era nga tatutegeeza nsonga ntuufu eyakwasizza mukulu Sulaiman Kidandala. Wabula bwe twayogeddeko n'egimu ku minywanyi gye eyasazeewo erinnya lye lisirikirwe yatutegeezezza nti mukulu Sulaiman Kidandala guno gubadde mulimu gw'amaanyi mwanoga ensimbi okukusa Bannayuganda okubayisa mu makubo agatali matuufu okubatwala mu ggwanga lya South Korea okwenoonyeza ekigulira amagala eddiba. Wabula ku luno eno byagenze bubi era byagenze okudda ng'emikono giri mabega era okusinziira ku getufuna agafubutuka mu ggwanga lya South Korea omukulu yamaze dda okusalirwa omusango era n'aweebwa ekibonerezo kya myaka 7 agyebake mu kkomera era bw'ogattagattamu agenda bbeerayo okuva kati paka omwaka gwa 2030. Omukulu Sulaiman Kidandala yani ye Sulaiman Kidandala Sserwadda yaliko omumyuka wa Road Mayor ow'omu kibuga Kampala era y'omu ku baawooma mu tteeka eryali likendeeza obuvunaanyizibwa oba obuyinza bwa Road Mayor. Yaliko munnabyabufuzi era ebyobufuzi bye yabitandikira ku ssettendekero oba kasozi k'abayivu e Makerere eyo gye yatandikira okukakkalabya era yaliko mu kibiina ekyali kimanyikiddwa nga UYD. Kino kyali ky'abavubuka abaali balwanirira eddembe ly'obubufuzi mu kibiina kya Democratic Party. Oluvannyuma ennyo yalondebwa mu kifo ky'okubeera omutesitesi wa DP wansi w'omukulembeze amanyikiddwa nga Nobert Mao kyokka yafuna obutakkaanya n'aba DP ne batuuka n'okutuuza olukiiko ne bamugoba mu mwaka gwa 2020 nga bamulumiriza okutambula entambuza y'emirimu gy'ekibiina embi era n'asalawo okwegatta ku kisinde ekyali kimanyikiddwa nga ekya People Power ekyatandikibwawo omukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eno mu People Power yali ayagala bamuwe kaadi agenda avuganye ku bubaka bwa Parliament eya Kawempe North. Wabula ebintu tebyatambula bulungi. Kaadi bagisitwa ne bagikwatisa omukulu amanyikiddwa nga Sseggirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebantu. Kino tekyamubagula tekyamujja ku mulamwa era yagenda mu maaso ne yeesimbawo mu kalulu ku bwannamunigina. Wabula akalulu kano baamukuba ekigo n'enkoona n'enywa anti omukulu amanyikiddwa nga Sseggirinya Muhammad yafuna obululu emitwalo 4 mu 1997. Omukulu Kidandala n'afuna obululu 7,512 mu 12. Wabula nga akalulu kagwedde omukulu teyali mu mativu yasalawo okweddukira mu mbuga z'amateeka yeekubire omulanga ng'agamba nti Sseggirinya Muhammad eyali amuwangudde akalulu teyalina mpapula za buyigirize obwa siniya ey'omukaaga era baatalawo okutandika okubefuka paka nakati babadde bakyabefuka. Kyokka ekyewuunyisa Kidandala ne kaakati takikkirizanga nti Sseggirinya Muhammad yamuwangula akalulu kossa n'omusango. Kooti yategeeza nti mukulu Sulaiman Sserwadda Kidandala yalemererwa okuleeta obujulizi oba
empapula eziraga ezaali ziruma mu budde obwo eyali omusibe amanyikiddwa nga Honorable Seggirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando. Era wenjogerera kaakano abadde ateekateeka okudda omwaka gwa 2026 addemu okuvuganya omukulu amanyikiddwa nga Seggirinya Muhammad. Naye wenjogerera kaakano tekikyasoboka anti tugenda mu kalulu ako ng'omukulu ali mu kkomera apoocha. Nkugambye nze omwana soda. Export TV tuli ku mutimbagano YouTube channel, subscribe teekako notification bell kuba ensonga zonna n'okumanya ebisingawo ngenda kuba mbikuleetera era nga mbikuteera wano. TikTok account yange omwana soda, Facebook following omwana soda. Mugenda kunzikiriza mwenna bannayuganda abaagala omukulu afune obwenkanya musabe busabe. Naye wenjogerera wano kalinga akawedde mudda Namugereka Ddunda akkiriza akunkuumire. Genda mu maaso ng'okyafollowinga bingi bikyajja olwa Katonda n'ensi yange. Export TV to the world.